Okulya namazedda wamazedda Iye. kati ogenda kuddamu saameka okulya twamaze tugenda kuddamu kulya temugenda kuddamu kulya Iye. oli otya Gyendi bagamba gyendi ssebo Gyendi sebo bakuyitani Shakira watuuka otya wano ani yakuleeta Dadi Wembule Dadi Wembule yakujjawo street Gyendi gwe watuuka otya wano nze nava ku street wava ku street wali obeera ku street zaawa wali obeera ku street zaawa mu Kisenyu kati ng'obeerawo otya nga njiya nga mpenje nago ne maana entunda ne bampa banfunyemu kilo yali ya 100 nga nfunyemu 100 oba 2 oba 3 ennago kyeki scrap so kakati wano wetuli tutuuse ndowooza ewaabwe ku Wembley Foundation we bankulengeza wali so tugenda kulaba abaana bano we babeera n'engeri gye basiibamu n'engeri olunaku gye lutambula nga bwe nakutegeezezza bagiyita Wembley Foundation ate ng'era bagamba nti anti Flo bannange Post Bank weebale nnyo weebalire ddala kuyambako Wembley ekigambo wano okiraba Wembley Foundation so ekintu kiba maridadi sana so Wembley Foundation yeeno so awakabo watu wafanana aina abaana bangi so foundation yeeno yenyini foundation Wembley Foundation ya mulimu abaana 75 abato bali 3 abakulu tuli 40 ya ababeeza watya mwenna afumba ekisepiti kya kawunga tuli omulundi gumu olunaku afumba sepiti nene tula kyamisana kyokka kale kyeggulo mukola muti abaana abato kyeggulo tweyiyo olusi atwetayo obugaati ne tulyako ne baana abato asinga kukola kwa n'abato kubanga ffe tuyiza okugenda ne tufuna akakomando so bana abato bali kapocho oshegeera mwaka ku mwaka kawunga olusi ne kache olufunya abagenyi abatukyalya ole kamiyoni we yazze n'atulera omuceere n'ebijanjalo ne kajuisi embya nekyuka muko nenga muli omulundi gumu olunaku afumba ogusepiti mwamaze dda okulya twamaze dda kati kuddamu nkya kati mwawe yenakubiseka kati mwamaze dda yatwamaze dda kati unafuna Kyakulya mulundi moja chakula nimepata labda watu wa kutusaidia tutoke kwenye maisha mabaya si ndio neda sisi ndio sibitegedde nkugambye kangambe mu Luganda ekyokulya kyo nkifunye nera tubula promotion ezaka bulamu baffe okusoma nafe tunobera kusomero nga tusomera ku zitabo ezakabi nga tusomera ku Google kati wamaze dda okulya nzife twamaze dda okulya kati mba mwaweddeyo kawunga naki nabijanjalo kiba kisike bulungi nnyo ani abafumbira bamuyita kulisi olusi ne Brian batukwata muko kulisi taliwo bagenze nawe mule ku show nono ono naye afumba bamuyita Magezi Brian nawe gwafumba kati gwe tewebegerako nolekawo eyiyeyo regulo ayinza okunzita kati kambuzeeko ku bato mujje mumbuzeeko saagala bali shayi muli mutya yetuli muli wamaze dda okulya namazedda wamaze dda Iye. kati ogenda kuddamu saameka okulya tetugenda kuddamu twamaze tugenda kuddamu kulya temugenda kuddamu kulya Iye. lwaki Tewali mulya kyamisana kyokka Iye. Tulya kyamisana n'ekyeggulo mulyaki ekyeggulo tulya kawunga anti obiwulira ebigambo vaayo tosindika munno jangu eno nampijja oli otya musirike omwana ayogere wamma oli otya bakuyitaani wanji yani ye Jeni ate gwe gwani Jova wamaze okulya emmere temumwogerera mumuleke Jovani wange wamaze okulya walidde emmere ki kawunga n'ebijanjalo kati ogenda kulya ekyeggulo
Iye. Iye. Ate gwe bakuyitani? Ronald. Ronald. Ani? Ronald. Ronald oli otya? Bulungi. Musirika Ronald ayogere. Wama Ronald oli otya? Bulungi. Walidde dda? Walidde mmere ki? Kawunga na bijanjaalo. Ani president wa Uganda Ronald? Ya. Museveni. Kale oli otya? Jendi. Jangu wano. Oli otya? Jendi. Bagamba Jendi Sebo. Jendi Sebo. Bakuyitani? Shakira watuuka otya wano? Ani yakuleeta? Dadi Wembule. Yakujjawo? Street. Dadi Wembule yakujja ku street? Muve nze nyimene Shakira. Ama Shakira. Njosembera wano. Dadi Wembule yakujja ku street? Bannange. Kati wali okola ki ku street? Ani amuganye? Mulaika waliwo amuganye. Waliwo amukoledde sigino. Right, Shakira wali wakutisiza? Shakira. Ngenda kuwayo nenko, ngenda kusubwa n'enkumi zange 5. Shakira. Oganye okwogera? Kale mbuulira kati enkumi zange 5 nzikuwe? Kale mbuulira Dadi Wembule yakujjawa? Yandeeta. Yakujjawa? Dadi Wembule yakujja ku street? Bannange, ani yakusula ku street mama? Shakira. Ani yakusula ku street? Simanyi. Naye weesanga okulidde ku street? Kulira. Kankuleke kati osubidde enkumi zange 5 oli otya? Jendi. Bakuyitani? Patience watuuka otya wano? Ani yakuleeta? Mami yakuleeta? Osoma? Omaze wano bbanga ki? Weeks 2. Okay. Jangu ha. Bakuyitani? Dawton Chey. Ani? Dawton Chey. Wamagwani yakuleeta? Mami yakuleeta? Kati mami yaliwa? Aliwaka. Ojjako eno n'ozannya? Ndijja kuyiga mazina. Ojja kuyiga mazina Okay. Oli otya? Jendi. Gwe watuuka otya wano? Nze nava ku street. Wava ku street? Wali obeera ku street zaawa? Wali obeera ku street zaawa? Mu Kisenyu. Kati ng'obeerawo otya? Nga njiya nga mpenje nago ne maana entunda ne bampa obafunyemu kilo yali ya 10 nga bafunyemu 10 oba 2 oba 3. Ennago kyeki? Scrap, Kati Wembule omusango otya? Wembule. Nze nali eyo ku street kati nali eyo naye nga mpulira waliwo abayigiriza amazina nga mulaba ku TV. Nange nenjagala okuyiga amazina. Nengoberera mpaka we natuuka wano. Nambuuza obeera wa bazadde bo baani? Mugamba nze simanyi. Kuba mbamanyi naye ate kati sikyabamanyi kuba navaayo nga bambonyaabonya. Wava side ki? Nze nava Kamocha. Nengo manyi mama ntata we bafaanana? Sikyabamanyi. Sikyabamanyi banga ddene. Tokyamanyi we bafaanana? Kati gwamanyako gombi gwani? Nze Lujja Abdul Hakim. Oli ani? Lujja Abdul Hakim. Lujja? Abdul Hakim. Kati street yo amafuta wagafunako? Nze nali sikozesa bikubwa. Naye ng'osula otya? Wali osulawo? Nga nsula mu kikutiya. Ng'ofuna ekikutiya ne weebikka n'osula otudde ositamye. Ate enkuba bw'etonnya? Kikutiya. Osula kale nga wabuduuka nga babugadde ng'osulawo ku gundi. Nga anti wabeerawo amabaali ng'osulawo. Nja kufuna Wembule mo twongere okunyumya ku nsonga zino n'abaana bano. Baana bangi nnyo balina wano nga abasinga yabajja ku street. Waliwo omulala gwe yajja ku street? Aliwa? Anko Musa, oli otya? Jendi.
Uncle Musa naye wava ku street. Biwanvu nnyo. Biwanvu. Wava ku street kya Uncle Musa. Nali twali tubeera mu kibaati eyo. Kati nga nina muganda wange bali bamuyita Melissa. Kati kubeera mu kibaati eyo yena jeno. Kati mu kujeno ngeno saagalayo. Sege nanga nayi saagala yeno. Abafuga nnyo. Kale nga ndaba bazina nnyo nga saagala yakola kikuzina Sege. Kati muganda wange najja eno ne batandika ozina Segeera. Kati bwakyalo omunangamba nange kwakisikola ki kwakisijja eno. Nenzija eno ne tutandika ozina twazina kati nga ndaba wano walungi. Obulamu buli butya wano? Obulamu bulungi. Kati ki ekibulamu? Ekibulamu kyetuyinza okwongera mu foundation yali yakulaba. Kiyinza okwogera mu foundation nga tulina ewaffe we tubeera. Wano mpangisaawo. Shanik bwakulaga awaka wano Wembuli walabirira abaana maka naye kyenyinza okutegeeza nti asasulawo bills engeri gy'asasulamu yengeri lwaki tali wano. Buno obudde aba alina okuba nga awenja akasente okulaba nga abeezaawo abaana bano. Njafuna olunaku nkomewo ate tulabe engeri gye tuyinza okuba nga ate tunyinyamu ne Wembuli atwongere ne ku story z'abaana ab'enjawulo. ALLANCRUZ gemanya CRUZ exclusive gwe mukutu njagala okuba nga ate olunaku olwaliro sisukkawo wano wabula emboozi zino zemandeese zitwale ng'ekyokuyiga zirage ku mwana wo zirage ku muwala wo omuto ategeere nti ensi eno bw'atasoma bwe yeewaggula bw'afuna embuto asobola ate okumaliza obulala. Lwaki ndeeta emboozi zino abaana ab'obulenzi abaana ab'obuwala ne bavuka bannange mwongere okufuna ekyokuyiga. ALLANCRUZ gemanya Shanika abaddeko bulungi nnyo ku kamera okuba nga tukuweereza bulungi nnyo. Njagala okuba nga ate olunaku olwaliro mbasibira no musibe bulungi mweraba.